omukazi ogenda kubasawo abaganda munnange ago tegakyali mawulire ozinga bukedde kumakya nasimba kkanisa zago gempita amawulire malaya bamukwatidde mu loogi ago nago si mawulire olwoba oli musanga nga yetuulira mu kkanisa kati olinyumyaki gundi akenenya alabika agenda obulwadde bwa siriimu bumuli bubi bwe bali kubajjamu mbaawo sina kindi buyinza n'okukyanga gw'omusooseeyo omusajja wa Jennifer yamulekawo omulubiri webale nnyo webalire ddala King Swalez omuzira ngonge ondeese tungatunga ng'emiwalume ejjajja ne kade era ondeese enkiki tonsiibuzza wa mulirwano wamma ddala ondeese nga nze nansattira ng'omukunkwe yeekoonye nandikyogenda akasaabuuko n'enfaanana ow'embaliga omubikire nnyina ndifiira ku kinene ensanafu efiira ku nvubu nti yeetikka etwale ate era ndifiira oba oliawo mu basajja bannange bw'alwala bamuyisa mu musiri gwa kasooli olwo n'enfiira mu bakadde bannange balirabika okumpisa musiri gw'ejjobyo kuba gwe guba n'obuyira bannange ensenseruse buyobyo essunsa likayuuka era wendi wano nyweredde nga akayinja k'olusozi nalubaale emawogolo eyo kale nno mu mbeera efaananako bw'etyo lwaki sikwebaza nti ompadde ekikanduzo kanzike mu kawolongojjo nsikaasikanye ku ffumbekero eryaleetebwa ku muyiringito ogw'amalombe ogwakola omwalalo mu nseete ogwavaako omutunga ogwa bunyaba musenga mu nseete emiwabo kale nno we zibanga zo ekyamazima embogga nziraba zaateekeranye dda mu kigalagambiro teri nsonga endobera kutandika kuleeta mwambe mwogi kutandika kugalagamba olwo nne yagenza okugoberera amalombe emugga bw'anadda nja kuba mwebaza ate naye muwe ekyanya aziggyeko omukuna ate azikube ku mbaguzi okuteekeddwa ennaali bwe zinaavaoko nga ziwedde okususunibwa zinaasibwa entala ate tutunde ezo okugyamu omukemba tugulire ne ku nkerembe amakondo amanya ze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere muzzukulu wa Nankere Bukerekere mu Busiro tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka ettumba ali mu ssaza ly'e Busiro nzaatudde olubuti ng'omubbi w'omu nnyumba nzaatudde obubi obwombo bwewunzika nzaatudde olusiriza ntamu era ntudde olukukuza mbugo tutandike okulambulula ebikutte entimba n'emigadde kuba kaakati nsuubira tuli nkwatanye kalambi na bbira era kino kiggweso kyennyini nga ne gw'oyagala mwajjidde saagala kwogera nga gwe baayaluza omukalo gw'endegeya oba okwogera kuno nakuli ng'omukono gw'omusasi ate nga sirinzekka kubanga okimanyise bayita bokka kwavanga ku ddagala lya bisuuwa wadde baba mubageresa nti ayita n'emmandwa yamanya kyerya naye nno muganange Musibbosa Jofule yafunamu ekirwadde ekimubala embiriizi era ennaku zino tetukyali bulungi nnyo naye paka nga ataakubye ku mpemba wemba oba oliawo nga zeekakada tujja kuba butoola malusu na dookooli era tujja kuba tuli nkwatanye kalambi na bbira naye obwaleero era nga wenkwanjulidde tulina omugenyi olwayo gwe tuleese omusajja ono twayogerakokko naye gye buvuddekaawo naye nga twayogera ate ku nsonga ya bya mikolo era olwaleero era mulindirire entanda amangu ddala naye nga tetunnagendako ew'omugenyi nyongera okujjukiza programu eno gikuba ekifaananyi gwewonyiikira okuba programu eno ekifaananyi namba emu ogenda kuwangula kakadde ka nsimbi kalamba ate owookubiri ogenda kuwangula emitwalo 5 programu nkugambye eno gwenyiikira gikuba kifaananyi naye namba emu ogenda kuwangula kakadde ka sente kalamba owookubiri ogenda kuwangula emitwalo 5 owookusatu ogenda kuwangula emitwalo 25 kati kiri gy'oli okulaba nti buli ggwanga weeba eri ku mpewo gw'onyiikira gikuba kifaananyi n'ogisindika ku namba ya WhatsApp ebeera ekuteereddwawo ku screen n'osindika okwo gwenyiikira kusindika gwe buli kadde gwe kuba bukubi kifaananyi osindike olunaku ojja kuba ngenda kuba ndu bategeeza maaso awo ate kwonoowangulira ate ensimbi ezo so omukisa weeguli programu eno gikuba ekifaananyi ekyo nkubagulizaako bubaguliza
nkubagulizaako era kijja kuba kijjobi ng'ate omusumba Augustine Yiga abizaayo owamu oli owedda akwasa omuntu oyo ekirabo kye eky'ensimbi akakadde anywedde mu bannaakendo, owokubiri $50,000, owokusatu $25,000. Kiri gy'oli gw'obuteebaka bwe basinga olaba pulogulaamu eno wabula onyiikire ojje kuba ekifaananyi. Nkubagulizaako bubaguliza, nkubagulizaako era nsuubira ogenda kiteeka mu nkola. Bassebo ne bannyabo gye buvuddeko twayogera n'omukulu ono ku bintu ebitagenda bulungi mu mikolo naddala egy'okwanjula. Naye nze ndowooza embeera efaananako bw'etyo byandi ffe ng'aboogezi katoyite bawogezi, ffe ng'aboogezi tetwandyetaddeko nti tuli baluŋŋamya ba mikolo, kubanga etugamba nti tuli baluŋŋamya ba mikolo kinene okweyita omuluŋŋamya w'emikolo, wabula yogera ekintu kimu, nze ndi muluŋŋamya wa mukolo gwa kwanjula. Kubanga okweyita omuluŋŋamya w'emikolo kitegeeza oluŋŋamya olumbe, oluŋŋamya emikolo egy'okwanjula, osobola okuluŋŋamya emikolo egy'ekirunnyanja, naye abasinga baluŋŋamya buluŋŋamya mikolo gya kwanjula kwokka ne beega nti ate ffe tuli baluŋŋamya ba mikolo emeka. N'olw'ensonga eyo gwe oba weeyogerako gamba nti ndi muluŋŋamya wa mukolo gwa kwanjula, wabula teweeyogerako nti ndi muluŋŋamya wa mikolo, kuba waliwo egijja obba ku baakalipo. Kakati olwaleero tuwolekedde emikolo gy'ekirunnyanja era omusajja ono alina kyagimanyiiko. We yaŋŋambye nti alina kyategeera, omanyize mpa abantu ekyanya naddala nga ntegeeza alina kyagireeyo nenja ne mukyaza wano n'abaako kyannyonnyola eggwanga. Kakati ono we yaŋŋambye nti emikolo egy'ekirunnyanja agimanyiiko, awo olwaleero tugenda okutambulira gyaba gitya, wakyaliwo egikyakolebwa. N'olw'ensonga eyo muganda wange bigambo njogedde bingi naye mbadde nnina okutegeeza abantu, sooka babuuzeeko mu ddakiika obe yanjulire n'amanyago. Nabwe gutyo nange neebongedde mu bbanga ng'ekkukufa erinyogoziddwa ekitawulo ky'entaseesa nga ligezaako okuleeta amawulire ag'embikuzi oba ag'enzinga mikono. Munywanyi nsanyuse okubeera nate era ng'onkyazizza ku ABS TV. Ndi musanyufu bya nsusso. Mu bufunze erinnya lyange nze Kiwanuka Ssekyanzi Deogratius Farouk, omugagga omuto Lubalwambuzi. Essebo Lubalwambuzi, omanyi Lubalwambuzi luno lusula lwegaaya. Lusiba lwegaaya. Kuga omugagga omuto tabulwa kyalya. Weewaawo munywanyi. Nkwagadde kwa mwaka. Nakusaba kongoliro. Ate ono Lubalwambuzi naye antanudde butanuzi. Akati mugarange Lubalwambuzi. Essebo owangalira wa obosi bukawa. Nze Kiwanuka Ssekyanzi Deogratius omugagga omuto Lubalwambuzi. Nzaalwa Gomba omusaza lya Ssaabasajja Kabaka erikulirwa omukulu Kitunzi. Nzaalibwa mu Gombra y'Empenja mu muluka gw'Ekanziira ku kyalo Bwegombe Gombe, era kitange ekyamaani w'ekyalo ekyo Bwegombe omwami Benado Tebasuulwa. Kitegeeza oli mwana nkulize ya ku kyalo okwo. Weewaawo kitange naye essebo olunaku luno olwaleero gye buvuddeko nina ekintu kye ŋŋenda okugamba abantu. Tuva mu bino ebintu by'okukyamuukirira ebiseera ebisinga bye tubaako ne tugamba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda, ekitiibwa kya Buganda tulina okukikuuma. Weewaawo kwegamba twogera ebigambo bingi naye nze kye nakakasa ku bannayuganda senga nali muwandiisi nga nvudde mu mawanga malala n'enjija muno kye nandiwandiise ku munnayuganda ayogera, naye okuteeka mu bikolwa oba okuteeka ebikolwa mu ekyo kyayogera kitono ddala. Kakati ffe tulina ekintu kati ekitambula ku mikutu egya social media. Yes. Abantu tuyina akatambi ka nazzi kuno tukatambuza era naddala enamba za WhatsApp zenira mu simu yantera okukabasaasaanyiza, naye olaba nti abantu balaba nti ekintu kipya ekiyingidde mu ggwanga, balaba nti tuyina engeri gyetu era abasinga comments zenfuna baŋŋamba nti mwebale butayogera bwogezi naye ate ne muteeka mu bikolwa. Era abamu ku basajja abakulu batandise okusattira bagamba abavubuka bano nga bavuddeyo nnyo, abavubuka ng'ate balina ensitula gye basitudde ekintu kino. N'olw'ensonga eyo nze ne neebaza bwebaza
naddala mmwe mwenna abavaayo okusiima era nze wemba abantu abacomplaininga sibawa nnyo budde naddala ku lutambi olwo manya nti abo mu nsi mwebaliera balina okubaamu baba bayiga kakati ate nempa nnyo obudde bano ababuuzizza ennyo nembawa nnyo obudde kuba nabo obudde bwabwe bwemmala kubali ate buno oba bano nyiiza obutabufuna n'olwensonga eyo ekintu kino twakitandise era kijja genda mu maaso kubanga olwayo nsumuludde akantu ka nnamunswa olwaleero okatadde abantu bakalabe katuuse dda mu mawanga yonna tekakoma wano Uganda wokka tekakoma mu Buganda wokka kuba ne ku YouTube nako obusangako kwebuli kakati katuuse mu nsi ze simanyi na muwendo katono nnyo omuntu akaagadde ku YouTube akola atya okubeera nga akalaba omuntu oyo njamuwa bulungi nnyo endagiriro abeere nga agitegera bulungi naye kati eyo yensonga eyo gye tuliko nti tuve mu kwogera obwogezi emikolo wano mu Buganda gyafa egimu gye twamanyako omuganda emikolo gy'amanyi nti gyegyennono gyegino amanyi okwabya olumbe era baluteekako nnyo essira amanyi okubeera nti okwanjula n'okwanjulwa kuno kukyala wa ssenga ebyo omuganda abimanyi naye waliwo emikolo gye twafiise watali nsonga era gino emikolo gyandibadde nagya kitiibwa nnyo nti ekiseera ne Ssaabasajja Kabaka yandibadde awo nga waali ku mikolo gino nga gigenda mu maaso twagitema enteegateega nti watunulira kati n'okuzaala abalongo okumala abalongo tegikyakolebwa abamu bakitwala nti awo ensi yavaawo dda abantu baffe njagala bamanye nti ebbanga lye tunaamala emikolo egy'obuwangwa gyegiwanika eggwanga okuba nti ly'amaanyi oba okukola ki gw'onootunuulira kino ekizimbe kaŋŋambe n'otunuulira Masengere n'otunuulira Bulange oba oliawo n'otunuulira n'olubiri lwa Kabaka ebyo bizimbe byojja n'ossanga mu mawanga ag'enjawulo kati nze kankubuulira amasiro gokka ag'ekasubi gasinga ekizimbe ekiyitibwa Bulange ekitiibwa lwaki kubanga ekizimbe Bulange okyayinza okisanga mu mawanga amalala kuba n'ebyafaayo bitugamba nti plan eya Bulange erina eggwanga mwe bagijja ne bajja waliwo ekizimbe ekyali kyefaananyiza Bulange Kabaka Muteesa II kyeyeegomba n'agaana nange bakinzimbire naye amasiro gali omuzungu wajja atunuulira ensi gy'ebeevudde okiraba kubanga kyo kya buwangwa gasubi katuleke okukyamuukirira ku bino ebintu byaffe bye tuzimbisa seminti ng'ojja kisanga e Dubai okisanga e South Africa wabula tugamba tukoze tutya okuyimusa obuwangwa tukoze tutya okubeera nti no ekyobuwangwa kubakatiwaleero onootunuulira emikolo Abanigeria gye bakola n'ogenda bano ba Asante ab'e Ghana n'olaba emikolo gyabwe kojjo batendera kyobuwangwa bwabwe nga bukulu naye ffe wano tubidibya wano mu Buganda twagala kwegamba waliwo netubikyusa nebyo bivudde ku mulembe ekyobuwangwa tekiva ku mulembe kyenjagala ngamba abantu ekyobuwangwa ebakireetera era bwe kirina okuba oteekamu obumodimodi bwojja Nigeria bwojja Dubai bwakopayo ng'ogenze kulambula naffe tubukole ekyobuwangwa oba okimazeemu supu oba ojuuludde kati olunaku olwaleero tugenda kwogera ku matikkira g'abavubi amatikkira era omukulu ono tujja kukwatagana naye empola ekageri gyendi mwana wa Museso mu Lunnyanja atunnyonnyole amatikkira g'abavubi gabanga gatya naku zino tumanyi mikolo baana batikkiddwa ku yunivasite babambaza obukofiira obw'ensonda ennya ne tubalaba kuti bambi bafunye diguli naye n'omuvubi sebo bamutikkiranga sebo awo nyini wenjagala tandikire mukadde kano neyanzege mukulu kanoonya omulangira w'Bukerekera asibuka mu Kabaka Bakulu Kimala Tumba naye katono nnyo nga tonnatandika njagala okuwa abantu ennamba yange ya WhatsApp kwe mujja okusindika obubaka naddala gwe anayagala okuteesa mu puroguramu eno nyinza obutakwata simu olw'embeera yakadde okubanga kantwala tungatunga naye ennamba eri 075 47 61 9 075 ye namba ya WhatsApp ko bosindika obaka osobola okuteesa mu puroguramu eno sabo tugende mu maaso kaakati neyanziza omulamu ogwo abasinga babadde bamanyidde mu nsonga ya kwogerera mikolo gya kwanjula mbaga graduation webale nnyo
oba olyawo n'emikolo emirala naye leero ngambye awo abantu nti gwe weeyita omulungamya w'emikolo okugjako ng'oli mufere otegeera butegeezi mukolo gwa kwanjula gwe gamba abantu nti ndi mulungamya wa mukolo gwa kwanjula naye toddayo kweyita mulungamya wa mikolo ekyo kikulu nnyo era mmwe mwenna abantu abagenda ku matibbi ag'enjawulo naga nti anange ndi mulungamya wa mikolo mwabawulira ebyo ng'emuwulira bye mbagamba mubabuuza ng'ekibuuzo olungamya emikolo emeka oba mikolo kinaki abantu baleke bafera nga mulaba n'olwensonga eyo ono omusajja takoma ku kulungamya mikolo gya kwanjula wabula mulungamya wa mikolo kati bano kuba kati ayingidde mu bavubi akulaga emikolo gy'abavubi gwe leeta oyo w'okwanjula omugere tubulye ssebo ogw'abalongo agenda kukola era kati essaawa zino abalunnyanja n'abatali balunnyanja ke kaseera okubeera nga amaaso mugateeka ku lutimbe lwammwe ng'ate mulaba nze kennyini agenda okubeera nga mbaviira obuvo n'obuddo bw'ennyanja kaakati bagamba nakikubye tatuuka ku nsonga tutandikiraawo wennyini weewaawo mukulu ennyanja eyo mukulu Kanoonya eriko abavubi naye gwe togenda kufubuutuka bufubuutusa eri nti ojje okwate eryato oyingire amazzi katono nnyo ennyanja eriko emitendera gyayo erina emitendera gyayo gy'oteekeddwa okuyitamu okufuuka omuvubi weebale nnyo nti nange nesogga amazzi ntandike nedda kaakati katono nnyo ennyanja eyo ng'oyagala okubeera nti ofuuka omuvubi sebo wasookanga kusomesebwa n'osooka otegeera ennono z'ennyanja n'osooka ne bakubangula okumala ebbanga lya mwaka mulamba ng'osoma agenda okuvuba agenda okuvuba osomera ebbanga lya mwaka mulamba ng'oli ku mazzi bakusomesa empisa y'ennyanja obuwangwa bw'ennyanja n'obulombolombo bwonna obw'ennyanja n'osooka n'obutegeera ng'okeera n'otambula ne banno abavubi abategeera ennono y'ennyanja empisa y'ennyanja enneeyisa y'ennyanja ne bakusomesa okumalira ddala ebbanga lya mwaka mulamba n'obanguka olwo tebannakutikkira oba tonnaba muganda wange obadde ki ekintu kino tukikoze oba tukikola era nze ndi omu ku bantu abatendeka abavubi tondabira wano onoŋŋamba nti munnange kati yeggwe mulungamya wa mikolo tokoma kugwa kwanjula naye mulungamya wa mikolo kubanga ogw'okwanjula ogulungamya n'ogw'abavubi nze nandibadde agamba nti ndi mulungamya oli mulungamya wa mikolo webale nnyo naye abamu beeyita abalungamya b'emikolo amanyi mukolo gumu gwa kwanjula kaakati ekikututendekisa omwaka omulamba ogwo kiki nti ennyanja eyo oba oli mu kugiyiga kugitegeera ennyanja eyo erina ebintu etuuka ennyanja n'etabanguka naye ebiseera ebisinga bw'obeera nga wasomesebwa ennyanja eyo osobola okumanya nti omwezi bwe guti empewo ebeera nnyingi nnyo kakati tulina omwezi ng'ogwakisaawa mwana wa mulunnyanja mu mwezi ogwakasambula wabaawo empewo eyakisaawa ekunte ey'amaanyi eyo osobola okumanya n'ogamba nti kati empewo eyo sigenda batangazeekoko nti omwezi guno ogwakisaawa edda abalunnyanja omwezi guno baaguyitanga muzibu era waliwo n'olugero olugamba nti serukalirira mpomiggano yeteekerateekera muzibu serukalirira mpomiggano yeteekerateekera muzibu kati bonna bagobezengera azijjawa naye kabasomese empomiggano byebyennyanja bye baakaliriranga ne babiwanika nga kyetwandiise emikalu ne babiwanika ne balinda abavubi okubirya mu biseera by'empewo ennyingi ku nnyanja nga tebasobozesa kuvuba kwe kwava olugero nti serukalirira mpomiggano yeteekerateekera muzibu yeteekerateekera omwezi ogw'omusanvu abalunnyanja gwe bayita muzibu olw'empewo eyo eyakisaawa tugende mu maaso empewo eyo eba ekunta nnyo nga tesobola kusobozesa bavubi kugoba maato era
ekikututendekesa ebbanga eryo ennyanja yaffe yeyina emizizo gyayo n'obulombolombo bwayo byonna osobola okubeera ng'obitegeera so tofubuutuka bufubuutusa eri munywanyi olw'okuba olabye kanoonya ayina eryato n'omugamba nti mpa ku lyato lyo nga bulaba abaana ba bodaboda nti mpa ku pikiyo ngende noonyeeyo omutwalo bwe banaalya ewaka nedda si bwe kiri osooka kutendekebwa kaakati era mpozi n'omuntu oyo atendekebwa ayina erinnya lyayitibwa omuntu oyo yayitibwa ponjaba oyo ali mu kutendekebwa okuyiga okuvuba ayitibwa ponjaba mu lulimi lwaffe olunnyanja atendekebwa era omuntu oyo singa ono anaabeera amutendeka anaakizuula nti kati omwaka guweze ayize bulungi nnyo asobola okukwata buli kimu n'eryato atuuse mu mbeera nti basobola oddimuwa n'agenda n'agoba oba n'avuba ebyennyanja mu kaseera ako twamuteekerateekera oba tumuteekerateekera omukolo ogw'okumutikkira okutikkira kuno kuba kutya okumutikkira kuba kutya mu kutikkira omuntu oyo atikkirwa omuntu akulira omwalo ogwo oba akulira ennyanja oba akulira ekizinga awo yavunaanyizibwa mu kutikkira omuntu oyo si buli omuntu amutikkira era mu mbeera y'okumutikkira tubeera mu kaseera ka keetereekerero tufumba ebijjulo ebyenjawulo omukolo ogwo nagwo bagufumbirako ekijjulo yes omukolo tugufumbirako ebijjulo naye ekijjulo ekisinga ekijjulo ekyo tufumba ku bika by'ebyennyanja ebiwerera ddala ebika by'ebyennyanja nga tubitabise eri kye tuyita ekibeero weebale nnyo tukiyita ekibeero ebyennyanja biteekamu engege empuuta semutundu emmale n'ebika by'ebyennyanja ebyo era n'ebika ebyabula kuba tulaba semutundu engege emmale enningu kasulu enjunguli waliwo abaana batalabanga na ku njunguli nakyo kyali kyennyanja waliwo kibayitanga mbegeraako matono ezeere ennyanja bingi byasasika simanyi oba biranga nabyo nsi kukyuka kwayo naye ebyennyanja ebyo byonna twabifumbanga era ono omwana gwe tutendese yalina okubeera ponjaba gwe tutendese yalina okubeera ng'agenda kuba ng'alya ku buli kika kya kyennyanja ekyo ateekebwateekebwa okuliwa alina okulya ku buli kika kya kyennyanja oteekeddwa okukirya mu kibeero ati nekibu kimu n'ogenda ng'olumako oba omuwuula ekigendererwa ki nti ebyennyanja ebyo buli lw'onaagenda ng'obiryako era byebyo ebyennyanja by'ogenda okubeera ng'otta singa onaalemwa okubeera ng'olya ku byennyanja ebyo ojja kubeera tokkirizibwa kutta byennyanja ebyo by'otaalyako wekityo wekiri era nga buli kimu ogenda olumako naye katono nnyo era mu mbeera y'okutikkira gwe oyo ponjaba bwe wabanga ng'ogenda tikkira ggulo limu ng'agenda kutikkirwa nga leero eggulo limu toyina kusula na mukyalawo oba toyina kubeera na mukyalawo mu nsonga z'obufumbo ogwagenda okutikkirwa mu mbeera y'abavubi tokkirizibwa kusula na mukyalawo olw'ensonga nti empewo eyinza okukunta empitirivu n'obeera ng'amatikkirwa ago galemesebwa okubeerawo ke kabonero ke baalabirangako nti ono ponjaba agenda okutikkirwa olw'emikolo gy'ekirunnyanja yasuze ne mukyala we baalabanga mpewo singa empewo yakuntanga empitirivu kubeera ng'ekyamazima empewo eyo bw'eba ekunse nammwe kenyi temusobola kubeerawo naye oli mu lunnyanja obimanyi empewo tosobola kubeerawo era mu buli ngeri amatikkira ago gaba gafudde gakomangaawo era n'emikolo egyo tugikolera ku lubalama lwa nnyanja emikolo egy'okutikkira abavubi nze mbadde manyi nfuna kidaala kyange waka wange tugikolera ku lubalama lwa nnyanja emikolo egy'okutikkira abavubi era gwe omwana ponjaba oba gwenna gwe tutikkira tukwambaza ekiyitibwa
enkofiira ndo oba ngiyita enkofiira eyitibwa olutiba luno lwe basenesa webale nnyo mu lyaato batera okubeera kabatambulira mu maato ago lwakuba kati ensangi zino bakozesa budomola edda lwabanga lubajje naye kati abasinga babidibiza bakozesa budomola era wakolanga ekintu kye bayita okugerula ennyanja wakutamiranga ku mazzi okwo n'onywa ku mazzi oyo atikkirwa wakolanga ekikolwa ekyo kyenkugambye ekyokugerula ennyanja okufukamira ku mazzi okutomera ku mazzi era wakwasibwanga enkasi mu mukono ogwa ddyo kituufu ekibatu ne kitunula mu mazzi oba mu nnyanja bino tebiggwa amalojja bannaaye naye awo wenyini we tugenda okutandikira katumale okwekoonako ko mu bulango ate oluvannyuma tukomebwo tubeere nga tufundikira n'ekitundu ekyo. Oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Chichi. Genda tolidde mmere. Mama Sam nkoyenza okundisa ebijanjalo lunaku. Nometo. Obijanjalo Muli menyama. Temulinya. Bijanjalo. Omalako. Twagenda muzo. Ekyama nakizudde. Kanzaali. Asante. Nina n'enkoko. Enkoko naye mwe temuli asante. Mate muli asante gideke. Emmere wenegira tobimazeewo. Emmere nebisangayo. N'enkoko yo. Asante kalipouda ikanzali akaliko ensangi zino kawomesa bulungi enva ne kazituya supu ate akawowo leka bulesi busangibwe mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna ate bakukoledde na Asante mu choose mix onafuula ebijanjala ennyama Asante. Gwalina mukyalawo nga mwenzi oba omutebereza okubeera omwenzi omusajja omwenzi ate onaakwata oli mwabalina abaana abagongobala tuukirira Sheikh Dalawusi Mukono Seeta ku nsonga yo yonna mwaba obusonga obutono tolina mulimu amakago gakyankalana oyagala kuzza ku mulimu ensonga zatayogeddeeko tolowooza nti tazikolako ogezezzaako buli wamu otambudde okooye buno bwe buddukiro ate era nga tasosola mu madiini akola ku buli ddiini yonna teweerabira ti ku lwokubiri ne ku lwokutaano takola jangu ewa Sheikh Dalawusi Mukono Seeta ojja kutereera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balamusiza bannaye mu abandaba nze Sheikh Dalawusi omulombi w'edduwa asangibwa Mukono Seeta ku Namulyango stage oba gye baakazaako Kampala stage. Kwebyo owulidde byonna jangu kulombera edduwa ku nsonga yonna yonna tojja sigala kyekimu. Stowell Therapy Services tujjanjaba endwadde nga sukaali, pressure, ulcers, omugongo oguseeseetuse, ebinywanga byesiba, okusanyalala, ebigere ebibabuukirira, omutwe oguluma buli kaseera, kamunguluze, okumyukirira amaaso, prostate cancer w'abasajja nga yakatandika, abasajja abateesobola nga sukaali yabakuba, abakyala abalina ebizimba ku nnabaana oba fibroids, enseke eziruma nga zaazibikira. Tuwonya ebizibu by'abakyala abagenda mu nsonga ng'obulumi obuleetebwa cramps. Tusembeza amagi g'abakyala n'osobola okufuna olubuto. Tuwonya candida mu abakyala n'abaami abatalina appetite oba obwagazi mutweyune. Tulina omukeeka gwaffe gwe mwebakako naddala mu abakyala n'otuuyana era nga gulimu ekirungo kya anti-aging ekiwonya embalabe, obutulututtu n'enkanyanya. Ekirungo kino ekya anti-aging kireetera omukyala okusigala ng'agenda mu nsonga paka ku myaka 55 ku 60. Gw'omukyala yeebase ku mukeeka gwaffe guno w'omalirayo ddoozi yaffe kiba kizibu omuntu okutegeera emyaka gy'olina. Ekirungo kino ekya anti-aging kiziyiza envi paka ku myaka 60 ne bwe ziba zaakatandika zikomaawo. Stowell Therapy Services tusangibwa ku Gaba Road nga wakava ku American Embassy ey'Ensambya ku kizimbe kye bayita Turipati Mazima Mall okuliraana Umeme Offices Ensambya. Tukubireko ku 0772 43 44 36 oba 0701 0772 28. Oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Webale nnyo webalire ddala abatugamba kulwa buddu kulwala musujja naye akaddeko kalabika okubeera nga katutwala kiribyo okufaananira ddala omubbi abbira mu mikalabanda naye nga tukyaliwo nnyo okubeera nti nno tuyitaayita akawunguko naddala mu nsonga zino ez'abavubi abalunnyanja. Amugana wange bwe tugendedde okuwummulako tubadde tukyattaanya abavubi emikolo gino gyafa
kati teri ayogera na ku matikira g'abavubi boogera ku matikira university y'egundi egera tikira sabavubi abo ku nze ngambo bakwe kuvuddeko kati gye tuvuddeko maaso eyo namabegako twafuna abantu abafiira mu nnyanja bantu baafa mu nnyanja mu ngeri y'olusaagiri naye ennyanja tibagitegeera butegeezi kaŋŋambe bwotyo so n'omuntu okulinnyanga ku nnyanja waalingawo bye baamutangiranga bino tobikola kino kikole bino tobikola kino kikole bino tobikola n'olw'ensonga eyo kakati awo wenyini we tutambulira naye nnyongerera okujjukiza nti puroguramu eno mukwano gwange gikube ekifaananyi gikube ekifaananyi kuba ekifaananyi puroguramu eno ogenda kuwangula ssente gwe bifaananyi gwenyiikira olanga noonya gy'omaze ku buli ggwanga n'ebyalyo gwe kuba kifaananyi puroguramu eno ebifaananyi ebyo ebinaaba bisukkulumye ekitegeeza ogenda kuwangula ssente akakadde kalamba owokubiri anaakuddirira $50 owokusatu $25 kwata byenkugamba ono wangaza amatuugo muganange tugende maaso kakati we tumuliddeko tugenze mukummulirako nga tuli ku mbeera y'amatikkira kakati era embeera yeeyo mu kutikkira waliwo we tutuuka waliwo eŋŋoma ekubwa nga tugenda mu kutikkira nga tuli mu kutikkira waliwo eŋŋoma eyo eyitibwa ekidudumu eyo yeŋŋoma ekubwa era eŋŋoma eyo kidudumo yes ekubwa omusajja ng'ayeesibye ebbombo mu bulago kwegamba wemba seesibye ebbombo tokkirizibwa kukuba ŋŋoma eyo saakoonanga ku ŋŋoma eyo eyitibwa kidudumu tewagikoonanga era togikoonako saagala ogambe nti saakoonanga ku ŋŋoma eyo kuba nakati emikolo gikyakolebwa naye era njagala mututunuulire nnyo mutwetegereze nnyo nsaba bw'oba ng'ogenda okuyingira ennyanja osooka oyite emitendera egyo kwegamba gwe tofubutuka bufubutuse ekintu ekyo ngenda kiddingana nakola ki sente yabula bampa eryato nembasingenda envube ojja kufunirayo obuzibu webale nnyo eŋŋoma eyo eyitibwa kidudumo naye ekubwa omusajja nkugambye nga weesibye ebbombo bw'obadde weesibye ebbombo totagana kuba ŋŋoma era tokkirizibwa era tewali ayinza kukkiriza akaseera kaba kasanyu jjereere olwo tuli ku mwalo ku lubalama lw'ennyanja wetukolera emikolo egyo era eŋŋoma eyo olugiwulira buli muntu n'ali erudda amanya nti ku mwalo kuliko gwe batikkira eŋŋoma eyo yebaguliza ku bantu abali emitala ku mwalo kuliko amatikkira era olaba amaato bwe gagoba ku nnyanja pozi katono nnyo n'eryato eryato tebalivuga oba tebalisimbula eryato baligoba ligobe baligoba omugoba w'eryato era eyandibadde nga dereva tumuyita omugoba w'eryato omugoba si dereva w'eryato lwaki olowooza bandiitiddwa abagoba b'eryato anti kaakati ebintu nga bw'obiraba nti ono dereva avuga emmotoka kati oli ye abeera mugoba nti abeera tugeze agoba omanyi abedda kubanga katono nnyo twatunuuliranga era tulina ku twasinziira nti waliwo eryato lyaffe w'ennyanja yaffe teriiko kugeza nga abavuga ennyonyi nti balina maapu kwe balabira nti dereva ye ekubo lyetongodde bwe riti nti agenda avuga straight agende bw'ati ategere gy'alaga ffe lwaki batugamba nti tuli bagoba olwaki batuyita abagoba nti bwe tubeera ku nnyanja okwo tulina ebintu bye tusinziirako nti waliwo emmunyenye gy'osobola okuga nti emmunyenye eri era ensonga lwaki gee nti ono omwana yabeeranga asooka kwetegereza ebbanga lya mwaka nti bw'atunuulira emmunyenye eri naga nti emmunyenye eri bwe mba ngitunuddemu bwe nti mba ŋŋenda ku kizinga kiri kwefaava okubayita abagoba munyenye nga bw'okirambuludde bulungi nti ajja gamba nti bwe ntunuulira ekira kiri kyemba nteebeddemu mba nteebedde ku mwalo gw'egundi era ensonga lwaki tuvuba ffe n'ekiro tugoba amaato ate nga tetulina ttaala byemu ku bintu bye tusinziirako kyekyatuyisa abagoba b'amaato
kakati nina kibuuzo mwawo katono Weewaawo. nti omuntu ono dirwe bamutikira lutiba ne bikoma oba waliwo obulombolombo obulala bwamukolako era aba n'obulombolombo obulala obumukolwako takoma kwekyo kyokka obulombolombo we buli mbadde nkyakugira wano mu mbeera y'okutikkira kituufu nti abantu mu kaseera k'okutikkira olaba abavubi bwe basanyuka baaniriza muvubi munnaabwe omujja ayingidde ku mwalo era emisekera nyuma givaayo gisekebbuka ne gisekebbuka n'olyoka olaba abantu bwe basagambiza okukira kimezezza okwenjala bwe babuukirabuukira mu mazzi ssanyu liba ly'amaanyi nnyo baaniriza munnaabwe era omuntu ono atikkiddwa ayambala enkofiira eri gye naggambye gye bayita olutiba era agyambala ennaku 6 mu wiiki okuleka olunaku olwokusatu lwe bayita olunaku olwamukasa olwo lwagijjako kuba lwe lunaku lwe tusinzizaako mukasa w'ennyanja okusinzira ku balunnyanja kuba si ffenna kaakati mu kaseera kali ng'embuutu zivuga ne wano we waava oluyimba luno nti amazzi g'ennyanja amayengo gadduka n'omwalo ne geeyiwa mukasa w'ennyanja bwe lutyo oluyimba olwo we lujjira n'olyokolera mukasa w'ennyanja kiwanuka lwakubayo ekikere kya nsamba omumiro naye akaseera ako ayimbira mubabe ke kaseera ako wetubeerera mu ssanyu era emikolo egyo oluggwa egy'okutikkira awo bokkirizibwa okutambaala ennyanja kaakati tuyina mu kaseera ak'okutambaala ennyanja ng'okkiriziddwa bakutikkidde emikolo gyonna ogiyiseemu bakuwa eryato nti kati okkirizibwa okutambulira ku nnyanja okkirizibwa okugoba amaato okkirizibwa buli kimu ekikolebwa ku nnyanja kaakati wano tuyina we tugamba nti oli ayinza okugamba nti eryato lisimbudde wano ffe tugamba tukuyita okugolomola eryato kwegamba oyawulidde abantu okuvuga eryato kwe kwandibadde okugoba eryato nga basinziira ku munyenye naddala obudde obwekiro ne bagamba nti emunyenye eyo kakati tugoba munyenye obwemisana bagamba nti kati tugoba kizinga kiri naye wano okusimbula nga tugamba nti emmotoka esimbudde kuba okusimbula n'okuvuga byawukana mu lyato tugamba nti eryato ligolomodde era amayengo gano bwe gaba gakuba bwe gati gayina engeri gye galeeta omusenyu wano ku lubalama lw'ennyanja ekituufu nnyo kati eryato lyaffe bwe liba nga ligolomola liyina omukululo gwe lireka wano nga ligenda kati omusenyu guno ogubeera oba ekitundu ekibeera ku lubalama lw'ennyanja so batera n'okusimako omusenyu weewaawo tuyita empwanyi mu lulimi oluganda empwanyi kikwate kiyitibwa empwanyi ekyo ekitundu ekyo ekibeera ku lubalama lw'ennyanja manyi bino engeri katonda ffe gye yatuteekako amafuta ag'omuwendo wokiwuliranga awo okigamba abantu nekisaasaliramu banne bakimanya bwe tokyalina kyokyetaaze wakimanya dda genda maaso era ekifo ekyo eryato we ligolomoledde tukiyita ekigolomolo kiyitibwa ekigolomolo era eryato bwe liba nga ligolomodde ligenze ekifo ekyo tekikkirizibwa kulinnyibwamu era bwe liba nga ligenze nga lyakagolomola ontwala kapaalo eryato lino omukululo gw'eryato bwe lirese ku musenyu nga ligolomoddwa tewakkirizibwa kulinnyibwawo tewakkirizibwa muntu yenna kulinnyawo kigere era tuteekawo akati ke bayita akalindi mbulaba nnyo gitera nnyo n'okumera ku nnyanja tusimbawo omuti oguyitibwa akalindi ng'eryato ligolomoddwa wandibadde ombuuza lwaki tusimbawo akati ako akayitibwa akalindi nange okumanya tusimbawo akati ako akalindi olw'ensonga gye ŋŋenda okugamba nti mpisa yaffe nga abalunnyanja oba abavubi nti twamanya nti bwe liba nga eryato ligolomodde awo tewakkirizibwa muntu kulinnyawo olw'ensonga nti eryato lyaffe tetunnaba kumanya oba abantu baffe libatuusizza bulungi
oba likomyewo bulungi singa eryato lyamala ne liyiwa abantu mu nnyanja okozesezza oluganda olutuufu okuyiwa abantu mu nnyanja bambagamba bagudde mu nnyanja kyobola waliwo n'olugero olugamba nti era bino muwandiike kubanze bampita basena ku jjengo waliwo olugero olugamba waliwo omusajja omuyaŋŋaanaŋŋaana ye mwana gwe bannange olya mmere kinaffe tutandika ogiwa abaana baffe kale njagikubuulira waliwo olugero olugamba nti obwennyanja si bwa ttaka nti bw'ogooyimuka nti obulamu obwennyanja kati okugwa kubeera wano ku ttaka wabula okuyiwa eryato libayiwa mu nnyanja lwe luganda olutuufu lw'okozeseza genda maaso yes eryato lyaffe eryo liyinza okuyiwa abantu baffe mu nnyanja naye singa kavuna lyayiwanga abantu mu nnyanja oba kavuna liyiwa abantu mu nnyanja emirambo tegitera kudda naye wano wetwasimbye akati akayitibwa akalindi wano wetwakugeza okutangaliza abantu ekintu bakitegeere nti nga bwolaba poliisi bwabeera awantu nga wabaddewo engeri obutemu poliisi ejja nezingako bweti nesibawo akantu bweti kati naffe ekyo kyetukola ffe ekigenderwa poliisi eba teyagala kutaataganya kunoonyereza kwayo kati naffe singa abalunnyanja singa eryatiro limaniriwa abantu mu nnyanja ne batadda wano wetuyiwa eddagala lyaffe oba omukululo gwe lyalese webali nnyo kibayita ekigolomolo era kibayita ekigolomolo wasimbiddwa akalindi nanyumyanga naawe awo we bayiwirwa eddagala era mu bbanga ttono nnyo ogenda okulaba ng'emirambo gijja gigoba n'amayengo bannaaye tulabisa okuba nga tetujja kubanduga butanyuka naye nga nyongera okwebaza abantu mwenna abali ku ABS TV waliwo Viola mwana mwala Viola yange program ina ajagala nnyo ate era waliwo Headmaster King of Kings Director King of Kings waneka mucha ate era ne Kiwenda Bulesa eyo King of Kings Junior School mwe bali kutera ko bayizi kulaba program eno waliwo abali enalukolonga awo Jofrey Mwanga kulerwe Kaliba mwenna mutuulaawo ne mubeera nga ate programu eno mugitegeera agatawulya vumbe waliwo omuganda bamuyita Lutaaya asinziireyo kawulu eyo mugalange Lutaaya naye weebale nnyo weebalire ddala okubeera ate ku programu eno abantu buli omu gy'asinziira mwebale nnyo mwebalire ddala mugalange ebigambo byosembyayo neyanziza nnyo nsookera ddala okwebaza okukkiriza n'onkyazaako wano ku ABS nenebaza management yonna emboozi mpanvu ekwatagana n'ennyanja tesobola kuggwa kati nenebaza buli muntu yenna afuba okulaba ng'abeera ku ABS mpozi nange nzikiriza ntumireko abantu bange ab'eggomba mwenna abantu bange Kawaala awo Yisima awo ku saluuni awo mwenna mbatumiddeko nnyo mwebali nnyo mwebali ddala era bannange ndi musajja mwogezi wa mikolo egy'okwanjula embaga graduation party n'emikolo nga gino gyonna bw'oba ogyetaaze ngimanyiko bulungi egy'abalunnyanja gyonna ennamba yange kambawo Airtel eri 0703 280 2921 waliwo abali ewala abakozesa MTN eri 0789 24 40 66 0789 24 40 66 kale era n'ab'eggomba bonna mbatumiddeko nnyo gye nzaalwa ab'eggomba abanange oba kasobodde busoma naye ndowooza tujja kuyitayitamu olundi era omukulu ono ajja kuba abwetegekera obuddamu lwalikomawo naye nga bulijjo nze Kanoonya Juma neddira Mamba Kakoboza ate nga tuli balangira beebukerekere tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale empaka owakasobya ntuusa Kabaka ye Mutaka Nankere atula ebukerekere mu Busiro abadde mu byuma ye Muzira Ngonge King Swalezi yabadde nga atataganya n'okutigiinya n'okutogatoga ebyuma yabadde okulanga ekifaananyi kino akikutuusaako kyokka ate wano wabaddewo omusajja omuddugavu ennyo nga nze bamuyita Kavuma Lawrence yabadde wano ku kamera era tubadde tukola nnyo naye abadde akola butassamuka butassamwoyo naye nyongera okutegeeza nga bulijjo ndekera ano nga mbategeeza nti olwokubiri olwokuna n'olwomukaaga ziba nnaku za kansolingi era abeetaaga musumbayiga okumulaba nga omulaba bw'omu kwezi ennaku kojja omufunirako kubanga munteganya nnyo abeerawo ddi nzigambye lwakubiri lwakuna na lwamukaaga
nze nnaku za kansolingi awo muba nkwatanye Kalambi na Bbira. Ennamba yange eri 075 47 619 075 47 enamba ya WhatsApp nkubira ku by'emikolo byonna twogere emboozi egwa Makerenda kubanga bagambe yaffe yagwa Makerenda ng'obugenyi bwali wa kibanduko entali atawongwa zibakubira enkyakaali Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mulabe nti weekiri mugenderere nga munyumya emboozi abantu ereko okubanyiwanga omusezi bamukutte n'omulambo nti obadde oyagala ate